Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusimbye mu makkati ga Ssemazinga Africa era kiviirako empewo nga zikota ziva eri mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo ziseeya okuva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwesogga ensi yattu. N'olw'ensonga ebitugezaako ne tulaba ateeko mbeera budde tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebibunguludde ennyanja Nalubaale ebisangibwa mu masekkati ssaako n'eri ebuvanjuba so ng'ate bimu omusana gukyasobola gwaka ate era nga bwe gukubakwamu wabula eri ebugwanjuba nawo tusuubirawo enkuba okutonya bitundu nga Mbaala Kasese so ng'ate bimu omusana gujja kusigala gwaka ate era nga bwe gukubakwamu. Ebukiikakkono yo tusuubirawo omusana okwaka mu biseera eby'okumakya. Embeera budde eno ejja kukyuka mu biseera by'oluggulo nga enkuba ejja kweyongera okutonya bitundu ebisangibwa mu masekkati ebugumu kuba ku diguli 26 okutuuka ku 27 wabula n'eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonya wadde nga ebugumu lijjoba ku diguli 29 so ng'ate eri ebugwanjuba nawo tusuubira era enkuba okutonya ebugumu kuba ku diguli 22 okutuuka ku 27 eri abukiikakkono nawo tusuubira enkuba okutonya bitundu nga Gulu Kitugumu so ng'ate eri mu Kalamojja tusuubira omusana okwaka nga bwekubakubamu ebugumu kuba ku diguli 29 bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga Dubai tusuubirawo omusana okwaka kutuuka ku diguli 35 so ng'ate Nairobi kuba ku diguli 27. Tweyanza okubeerako naawe beera bulungi weraba.